ng'oggyeko Abafirika obbaliisa bbi mu kibuga ekya Dubai, obadde okimanyi nti waliyo n'emize emirala egyekwese gy'obadde tomanyi mu kibuga kya Dubai, era nga bantu bangi nnyo bw'oyogera ebintu bino eno balowooza oli mu balimba, osala bigambo, onoonya bunoonya byakwogera, onoonya bantu kutegeera na kumanya, onoonya kwagalibwa bantu, oyagala abantu bakuteekeko nnyo amaaso, ne beerabira nti ebintu bingi nnyo ebikolebwa mu nzikiza mu nsi eno. So bwe tuba tusharinze messages nga bwe ziti ne tuziteeka ku mikutu gyaffe mu kifo ky'okuwakana, tandika okunoonyereza omanye mazima ddala ebintu bwe biti gye biri bi existinga oba nedda. Obadde okimanyi nti nagaanako obbawa story y'omuwala gwe banywesa omusaayi lwa nsonga nange ng'omuntu eyali alina okuteekayo story eno nasooka n'entya neŋŋamba oba bintu bya bulimba, obaona ayagala nkole story eno nze nfuna obuzibu neŋŋaana ogiteekayo. Naye ku luno mbaleetedde mwana mulenzi awangalira mu kibuga ekya Dubai, byamuweddeko okusiŋŋaana entuumu n'entuumu y'Abannayuganda ababadde nga baabula abajja okukola nga banoonya emirimu, ne batuuka ne babaggalira mu kiyumba ne babawa emirimu, ng'emirimu gyabwe beebaka nambwa ze zibakozesa, babatadde mu bwamalaya naye nga nsolo ze zibeebakako, ŋŋamiya ze zibeebakako. Naye gwe omanyi obutonde bw'eŋŋamiya we buli obuwanvu, ntegeeza omanyi akasolo k'eŋŋamiya obuwanvu bwe kaliko. Eŋŋamiya eyo weekuteekamu akasolo kaayo osobola okuddamu n'obeera ng'omuntu. Zo zonna ensonga tugenda ziwuliriza mu katambi kengenda obbateera wano. Gwe ya subscribinga weka gwogenda okulaba akatambi kaneeno, igwe atasubscribinga kagenda kukulekawo. Wabula ng'ate mbajjukiza nti ku Instagram kwendi nnyo nkozesa amannya gennyini Sheila Adita page. Nfollowinga ku Instagram, ayagala okunkubirako eyo jojjo okukubira nga weeyambisa omukutooko. Ku TikTok kwendi nkozesa Sheila Adita page, then ne Sheila Adita 1, ate era ne ku Facebook nkozesa Sheila Adita page. Jangu nsinkaneyo, commentinga videos zirabe, commentinga tumanye endowooza yo naki kyosala amagezi goyinza okutuwa nga gwe awuliriza akatambi kaneeno. Ate subscribinga weeyambisa ekigambo subscribe weekiri, kwata ku kadde buli video gye tuteekayo ebiri nga ekutuukako bulungi nnyo. Katugendeko mu katambi ka mwana mulenzi katiisaamu naye era kagumiikirize okawa obudde. Katukomewo. Kano kakulu nnyo. Omuzadde yenna ng'olina omwana wo nga yajja Dubai nga tokyamuwulirizaako ddala, oba olina mukazi wo oba muganda wo nga yakubulako ng'omanyi yajja Dubai nga beejenti bamujja Uganda nga bamulese kumufunira bwa maid, bamulese kuba bus conductor, bamulese simanyi kuba teacher, bamulese simanyi kuba kirina, nga tokyamuwuliza. Simanyi nti nno ali ajumani ku level esembeera level ye12. Bannayuganda bano beejenti balina guno omuze bajja Uganda ne bakima abaana ne balimba bazadde b'abaana nti bagenda bafunira emirimu. Olubaleete nga babateeka mu bwamalaaya. Nga babase kyo babaguza embwa z'Abafiripina. Abafiripina balina embwa zaabwe bazigulira Bannayuganda ne babe embwa ne zibaka ku Bannayuganda abawala. Bw'oba omanyi nti olina muganda wo oba olina mwana wo tokyamuwuliza, beejenti nga bamujja Uganda ne bakusaba ssente ng'omwana wo tokyamuwuliza ebbanga n'ebbanga wali tokyamuwuliza, kimanyi nti nno ali agimanyi ku level esembeera ye12. Bannayuganda abangi twasobodde okununulako Bannayuganda be twanunuddeko, abalala ne batulemerera. Poliisi y'e Dubai tekola ku poliisi ya Adjumani. Poliisi y'e Adjumani teyeefirayo ne mba mututteyo omusango, teyeefirayo. Ensonga mulina kuzeemalira. So saba Bannayuganda mwenna nga mumanyi nti no musobola okuyamba. Munyambe twekwata lumu tuyamba abaana abalala bakyali Adjumani. Abaana bangi Bannayuganda abawala bali Adjumani babaguza aba Nigeria, babaguza aba Pakistani, babaguza abayindi, babaguza n'embwa z'Abafiripini zibeebakako. Naye zibeebakako nti balina kyakkola. Babawa order, babawambako amasimu, babawambako passport. Abaana Bannayuganda bali mu mbeera embi. Beejenti ba Adjumani tubagamba bino ebintu bye mukola mukimanyi nti Allah ajja basasulamu. Be muyisaamu abaana b'abendi, be muyisaamu abaana b'abantu, mukimanyi nti nammwe muli bazadde, mube n'omutima ogusaasira. Tosobola kukwata mwana wa muno n'omuguza embwa ya mu Filipini emwebakeko, n'omuguza Abanigeria bamwebakako. Abanigeria okuba bo balina ssente bajja ne bagola Bannayuganda ne babakozesa, abaana ne bamala ne babazzaayo. Abaana bali mu mbeera embi bonna bakoze. Nkakuddiramu oba omanyi nti olina muwala wo muganda wo yakubulako, kimanyi nti nno ali Adjumani ku level esembeera ye12.
twanunuddeko bwe twanunuddeko naye mukimanyi tetulina busobozi tusobola kulwanagana n'abanigeria abanigeria basobola okufumita ekiso ne bakujja mu bulamu bw'ensi naye beejenti bajumani tubalabula nga tubagamba tugenda kuteekawo omuyiggo okukola nga tuddamu okubalwanisa okukola nga tuyamba bannayuganda bannaffe. Endowooza naawe weewuliriddeko ng'omuntu eyasubscribinga ku YouTube channel eno. Omuvubuka oyo ayogedde ensonga wabula si ye muntu asoose okwogera ku bintu nga weebiti. Waliwo eyo twabagamba nti waliwo ekintu ekyekizikiza ekiri mu nsi z'abano abantu nga muwakana. Ne tubagamba nti ebintu bingi nnyo bigenda mu maaso. Twabateerayokko obutambi nze kennyini eyakola akatambi era akatambi ako munnange katambula nnyo ku mikutu gya internet. Akaleetera ensi n'ensi okummanya nti mu Uganda waliyo omuwala eyakoze akatambi we kati. Akatambi ako si ffeffekka Abannayuganda abaakakola n'ensi endala zaakakola, Abanigeria ne bakakola, Abannakenya ne bakakola, Abazungu ne bakakola, abantu ab'enjawulo nga abaana ab'obuwala Abafirika mu kibuga ekya Dubai bali mu bbaliisa bbi ng'abawala bwe babakutte babasibyemu enjegere mu nsingo babavuga nga mbwa nga bwamutwala mu kiyigo bwamuleeguula akamwa mwafuka gyafuusiza ttooyi bw'aba ayagala okulya obbi amumuteera ku sowaani n'amugamba lya. Obutambi obwo bwakwatibwa ne butambula nnyo ku mikutu gya intaneti okuli Facebook, okuli TikTok, okuli YouTube, okuli Twitter. Era gwe ayagala atalaba butambi obwo osobola okweyambisa n'oteekamu ekigambo abaana abalya bbi mu ggwanga erya Dubai. Ebintu ebyo bigenda kujja. Bangi nnyo baali bampakanya era nafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo. Abantu bakomentinga ebigambo bingi nnyo wabula ate nga n'abalabye obutambi obwo baali bangi abaavaayo ne basobola okuba nga bannwanirira. Abaana abawala tubagamba nnyo eva mugumiikirizeeko yadde nga ne ba agenti bano ababalimba nti bagenda bafunira emirimu babasuula mu buzibu. Weegendereze nnyo muntu ki gw'osabye okunoonyeza omulimu. Bagenda ne babayoola ne babajja mu ggwanga lya Uganda ne babayingiza e Dubai nga babasuubiza okubafunira emirimu. Kati nno ate bo ne babatunda mu bano abantu ab'enjawulo omuli Abafiripayini, omuli Abathailand. Ate abo emirimu gye bayinza okubafunira nabo ne babatunda mu Bawarabu abagagga abasajja abayina ebintu ebyekigwagwagwaga gye tuyita mental disorder. Ebyo ebintu bingi nnyo kababe bazungu babikola nojja mu America gye bali Abamerika abakola ebintu webityo nga ye omukazi tamuwasizza kumwebakako amuwasizza mukozesa ebyo bintu byesitaza. Oba n'agamba buli lunaku ngenda kubanga musalako olugalo lumulumu ngenda kubanga musokola mu njala nga kyekimunyumira. Ebintu ebyo babirikodinga ne babiteeka ku mitimbagano ne babifunamu ssente ennyingi nnyo okufaako obufe kubanga baba bazannya firimu babanga abali mu kuzannya firimu. N'akwata omukazi n'agamba ono omukazi buli lunaku ngenda kubanga mufumita ebiso mu mugongo nga bwakulikodinga oba ngenda kubanga muyuzaayuza kafi n'abekulikodinga n'akuteekayo ye n'afuna ssente. Aba takikoze ku gwe wekka aba ajja akikola lwa nsonga efuuse bizinesi. Kyovulaba tubagamba mwegendereze nnyo wabula ate nga tetukomye ku ekyo tulina akatambi ka muganda waffe omwana ow'obuwala avunda ng'akyali mulamu. Akatambi kaneeno nsuubira abasinga ku mmwe mwakalabye ak'omwana ow'obuwala avunze omukono gwonna guweddewo gutandise n'okuwumokamu ebituli wabula mu kifo ky'abakama be okumuyamba bamukute ne bamusuula mu ddwaliro nga bagamba waakiri bamukoleko sikaani mu kifo ky'okukwata omwana ono bamukwate bamuzzeeyo ewaka ng'akyali mulamu. Bo baagala bamutwale butwazi mu ddwaliro bamukoleko bye baagala omukolako asigale ng'akola. Bino byensiiba mbagamba bulijjo ne mbagamba baganda bange obulamu bw'owuliranga bugenda teeka ebikola wansi. Katugendeko ne muukana akatambi kenjogerako ate era tukomewo. Amanya go gwani? Amanya gange nze kirinnya Lydia. Yogera nnyo. Amanya gange nze kirinnya Lydia. Njagala buyambi. Yogera mpola mpola. Njagala buyambi nava mu Prospect Company. Dorothy. Bana abantu befuula. No money. For free. No money. Yes, for free? Huh? For free. Not good. I want to go with my mother. My mother is a nurse.
He's a nurse. Nurse. You need for doctor. Yes, they are doctors. I want to go. Njagala omukono. Laga omukono. Teeka omukono. Anange omukono guguno. Bantwala mu sikaani mbukunsikaninga. Naye kati laba ebyava mu sikaani. Omukono gwonna guvunze. Weddewo gyo bansibye emiguwa. Mundaba. Banaye munyanguyire munzije wano. Embasi yabadde yagala kunkima. Ne bano babiyingiddemu. Buli muntu yenna akola ekisoboka nkime. Munyambe munzije wano. Munyambe mu lya Kamisi. Office nava mu Prospect. Esangibwa Uganda. Mengo. Kiwedde. Olw'ebifaananyi ebikyafu eby'entiisa ebiri mu katambi ako tusazeewo tukabikkeko. We tukabikkako munnange amateeka agafuga omukutu guno tegasobola kubanga gakwata akatambi ako era tebasobola kalemesa kutuuka eri bantu. Sooba olaba tukabiseko ebifaananyi ebiri mu katambi ako bitiisa nti muganda waffe avunda engalo zivunda ziggwawo. Si yasoose tulina obutambi bungi nnyo obw'Abaganda baffe abakola mu nsi zinene ez'Abawarabu nga baavunda emikono abamu ne bakomawo ng'omukono gwakutemebwako, abalala nga bavunze bavuddemu enjala, abalala bakunkumuka envunyu, abalala nga batandise okuwumukamu ebituli. Ki ekireetera ebyo? Tusinga tubagamba nti ono sabbuuni gwe mukozesa okwoza ebintu, sabbuuni wa bulabe nnyo kyova olaba bo abamu bawa tebasobola yadde omwesembereza yadde omukwatako. Nabagamba ng'oyagala okukakasa obukambwe bwa sabbuuni oyo igwe mukwate ofune akantu k'omutekamu ofulume bulungi nnyo ebweru okwate akabiriiti okakolenze osuulemu olabe ki ekigenda okuddako. Nti ono gwe mukozesa asidi owa ddala asidi bwe bamukuyira mu feesi ogenda kugongobala feesi yonna. Bw'omweyiwa ku lugoye ndowooza olaba nti olugoye lwonna lutandika n'okunyooka omuliro. So oyo sabbuuni buli w'omuteeka ku lususu agenda kwokya olususu lwonna. Bw'amala okwokya olususu lwonna akuyingire munda eyo agenda kutta tissues zonna ezikwatagana ku mubiri ogwo omuli emisuwa omuli layers teekako ne cells ezirina okukuuma omubiri gwo nga mulamu. Kyova olaba emikono egyo givunda era ne tubagamba oyina engeri ennyangu gy'osobola okukozesa kemika eyo nga neetakuleetera bulabe kwekkola otya kwe kugikwata gyongeremu amazzi. Imwe abatugamba mukama wange abanda ne gy'osula abeerayo. Gwe obudde bwe buziba ekiro ng'omanyi bagenze kwebaka kwata kemika eyo gigyabulule giyongeremu amazzi ebeere nnafu nga tesobola kukosa. Kansuubira akatambi kano kabadde kiriya nnyo eri gwe eyasubscribinga ku YouTube channel eno. Ky'olina okukola nsangaayo ku Instagram yange nfollowinga ne ku TikTok ne ku Facebook page. Nkozesa Sheila Adita page gyejo no emikutu gyange. Twesangayo subscribinga ku channel eno, kwata ne ku notification bell buli video zetuteeka zonna zibeere zikutuukako. Nkwagala nnyo ate era ninda mu kavidiyo kange akanyuma okufaako obufi, kavidiyo ak'okubiri ke tugenda okuba nga tukomako. Mbaagala nnyo.